Batusuubiza kava mu mikono gy'aba abantu abeefuula nti batutegeerera olw'ensonga abantu nga 10 ababadde wano sisuubira nti bali bafunyeeko amasimu nti mujje naye nti nga bapromota batuufu so tugezaako okukola nti buli omu afuna obwenkanya abantu bangi babadde wano kalenda naye kakati gwe bakutwala engaani kuba abasinga obungi bayinza okuba bamanyi erinnya naye nga tebakumanyi ku feesi ze tebantwala ngaani wabula nze under events mutegesi w'ebivulu era maneja w'abayimbi. Yes sir. Kakati maneja w'abayimbi babagamba okukola fayiro mwali mwazikola abane. Fayiro twazikola dda era ziri wa General Kayanja. Yes sir. Kati kigendererwa ki ekibadde mu kino? Ekigendererwa kibaddewo nti abantu bano badde batusuubiza nti sente zijja okuva mu Gwomukaaga mpaka kati. Bakusuubira n'essaawa zino nkubye essimu nyina gwe nkubidde gwe sigenda kwogera linnya atugambye sente za wiiki ejja ku Mande oba ku Lwokubiri. Bwekyo bekigenda okuba kibeera paka kase tumanyi kituufu tebatuulira nsonga lwaki kiganye naye nga ate ebizibu tweyongera bingi kubanga ababanja bangi tutegeeka ebivulu bino nga tuzije sente mu bamanerenda mabanka ebintu bye bityo so n'abantu abalala kati ze nyinza okubasikaaba nnyo naye wali abantu abalala bambi abakozesa sente zaabwe neziggwawo nga ze ku zero. Mu Uganda bagamba mulimu bapromoter 5 abategeka ebifu ensengo yejogerako ekikuba bayiza okuba ebyo bayisemu ne bagenda ne bajjayo sente ezo. Kisuubira okuba nga mulimu abantu nga 5 oba 10 abafunye sente ezo naye bapromota si 5 bokka mu Uganda. Kiringa okugamba nti mu Uganda mulimu abavuga taxi oba basi bantu 10 tekisoboka. Buli kitundu kina promota waakyo. Kyobola twasayo ne tugamba buli promota amanyi nti yategeka nga alina obukakafu nti yategeka aje nabo n'aba yakozesa $5,000,000 nafunayo akakadi kiri fine. Woche sigamba nti kino kyakufunamu wabula kuzzayo ku loosi ngeri gyobadde ogikoze eki ekyokubaddamu okubeera nga muddamu okukola gwekyogerako kyokikkiriza baddemu babakkiriza okukola nze ekyokudda mu mbeera eno eriwo nyinza okwawukanako ku bannanga abamu olw'ensonga tusinziira nnyo ku bintu by'obulamu okitegedde setujja kubuusa amaaso mbu korona taliyo korona gyali era setugenda kaka gavumenti kutuzaamu kukola baba korona kyali just batuwe guidelines ngeri tuyinza okikwasaganyamu tukole bulungi onfuna so okuteekawo pressure mu tukole just batuwe guidelines ngeri tuyinza okikolamu ng'amaduuka gakola obutale bwe bukola kubanga obutale n'ekivulu kati kumpi kyekimu mukiraba so tusaba gavumenti etuyambe batesobodde tukkiriza tukole etuyamba tise tuddizeeko kaloosi ke twayingiramu tulabe nga egitambuza mpaka December ba January. Bagamba mukole ebivunga bya scientific bya online ekyo kikkiriza kisobola okubakolera. Ekyo kiba kizibu nnyo olw'ensonga ffe bennyini bapromota abamu nebya scientific babimanyi. Ekyokubiri n'aba bafaani baffe bakozesa obusimu sizigano ga smartphone gana akategerekeke nnyo. Fan base yaffe y'abano babeeredde ne bana bavuga boda tugenda mugamba kusasula sente ku online alabe ekivulu tekijja soboka. Singa gavumenti tevayo ne bakompensating ekyo kimwali maafi bate nesigala ng'esibyewo kimuzaako party B gyesigenda kwogera wano kati tukoze ebintu bingi nekyewunyisa okuba nti okera ku makya n'okola shemu ate ne bakuwa obuyinza nga bakuwadde ekitiibwa kyo kati wano tuli ku nsonga ya kututa abazungu baagala nnyo ssente era be bamu ku basajja abasubiddwa abantu mu bisaawe mwe muyina nteekateeka kisinga pulezidenti abata ne mugamba nti tugenda kukola bwetu kyekivulu nkubiramu ekifaananyi ekivulu ekiyinza okutegekebwa mu coronavirus we tubadde nga mu kifo mugendamu abantu 2,500 tusobola okusawa abantu 100 abantu 4 ne bambala mask ne bafuna sanitizer ku mulyango ne banaaba mu ngalo ne bamala okunaaba mu ngalo ne tumala okukakasa nti tubakebedde temperature yaabwe ne bayingira mu kivulu era tusobola okugamba nti wantu babadde basoloze mu mutwalo nga bagendamu abantu 1000 tujja saba emitwalo emeka 5 ne president alowoozeemu Uganda nga tennagenda mu COVID-19 situation abantu many Ugandans 75% of the youth bali tebalina kye bakola kati olwaleero balamu nganze nina ekidongo kiriko asitula emizindaalo kiriko ba DJ babiri kiriko asiba ebiveera kiriko atimba ebipande kiriko akola ebipande kuba nakola ebipande yennyini alya kunze n'omuyimbi yennyini nze muwaki sente promoter kitegeeza tukwatagane n'abakulembeze nga Minister Florence Nakiwala tukwatagane n'omukulu Genosale tukwatagane n'omukulu Kano Kayanja president w'eggwanga binaabiraba naye abakulembeze be tulina sibe batuufu era olwaleero be tusazeewo okukola ki okujjawo okukyusa
ng'ekibakyusa abakulembeze bad governance okufuna ssente ne baba baluvu babawadde 6 points ne banaye simanyi na Uganda gyeraga ssente bazitadde mu mawulire n'ozibba zibatadde mu mawulire tuyambagane oba oli weero siba kuwadde ssente zaaki ziteeke ku pulezidenti wagenda okufuna abantu abatuufu ne bwe munaatandika okukola obudingodingo kiringa kati mukama wakozesa oli maneja wa kampuni namba ne kati ne bakuwa ssente w'abakozi n'otandika tubabuzaabuza obalya ssente zaabwe something which is not good. Mugenda kulonda interim government oba mulondedde ddala olukiiko olwabali mu lugobye ffoggo? Tugenda kulonda abantu bennyini abafuga ekintu kya ba Uganda tubasudde era bwe baba bagezi baze fayiro zaffe ate n'obuzibu balina fayiro ze balina zirimu duplicate receipts whereby we still have the original ones. We can even make other files tusobola okuddamu netukola ekintu ekituufu era olwaleero tusazeewo tugenda kulonda abakulembeze abaki mwabategeezaawo nti mugenda kulonda tetwetaaga bategeeza nga baabula bebeegobye tomanyi nti bwobba ssente mu kampuni netandika okulanga mu mawulire g'obadde olangiramu abalala ng'ekulanga ntono temuddamu mukozesa kati naffe tulanga tebaddamu kweyita bapromota ntego miliyoni nga 45 genda waggulu kuba naye ntegese buli kimu nefeero okuva oyagenda ne batugamba ngenda kuza mwezi 3 senzigenda fuluma tuyina balandiroodi abapangisa newenkoyera landiroodi wange ngamba evabozi ssente biki ne musuubiza nti ina senze naye ntegese ekivvulu zigenda kudda okuva olwo batubuzaabuza leero badde balina otuwa ssente nga 3 batugamba omuntu alina otuwa ssente mbwali mu kamyufu nti ate waliwo sepijja akuba ssente addeno batusumba bantuwadde ssente kubanga tufa tuyina ebizibu bingi nnyo oba tebatuwa ssente ze bazireke bate endongo eddemu enkole fe tuli bakozi twekolerera tuli basabirizi be bateekawo embeera nze nkolagana ne Balamu nekolagana ne Ketti nekolagana ne Sempijja nekolagana ne Abitex nekolagana ne Bajjo nze bonna bakyali bange netone Sempijja nkolagana naye kuba netone Sempijja nakedde kumaca nenjogera naye mugundi mu miti yapise kugundi ku ofisi ye nenjogera naye ne buli muntu ayogera kikye buli muntu ayogera nti ssente buli muntu akubagana mpawa dde eno neffe tetwetaaga ssente nnyingi nnyo twetaaga miliyoni 3 miliyoni 5 nze mbadde abakwatagane nga beekubagana nabo bonna oba Sempijja akwatagane ne mukulu Ketti batuuze bakwatagane nga kuba bebakuba kino ekintu senze okuvaayo kuba zo sente balaga zaavaayo neboke nyini beekuba ng'olaba bapromota wano ne bannayuganda bonna nga batulaba saawa eno tuyina chairman Katongole munansonyi okyogera mbadde nga temunnamugoba kamba nnyonnyole saawa eno amawulire agaliwo tone Sempijja saawa eno ali ne mukulu Katongole bwe bali abeeyongeddeko omulala gwenkuttira nga mulina kukifa ne bakimpereza bamuyita mukulu Kafeero abadde wano naye nze mbadde nsaba bannayuganda tukole ekintu kyaffe bapromote kyaffe tugende mu maaso zategeka ebivulu by'emukono byonna kirabo wano mukono zategeka ebivulu by'emukono njagala okubuuza maama nakiwala kiyingi oba gwe kikwatako yenna ez'emukono baziwaani tuli bubi banaye bapromota b'emukono ez'emukono baziwaani nali ntegese ekivulu mu Collins Hotel emukono ku Easter Sunday nsasage naye ssente sizirabangako simanyi nawe ninatandikira be nawa fayiro jajalagali namukwasa fayiro naye tukubaka akasimu tetulaba kivaayo kyetusaba pulezidenti ow'ekitiibwa pulezidenti waffe omulungi pulezidenti Museveni nze ndi promota boogere okuva emukono saba ekintu kimu bati basobodde tuwa ssente batuleke tugulewo tutandike okukola twekolerere ssente obuzibu bwaki obuzibu bwemugamba nti ssente zammwe bazita yazirangira ebyessente nga obimanyi ebyessente tumanyi mutuufu ani alina tuwa ssente ezo wekirabika abamu owulira gurupu ya Sempijja ate abalala ffe twagenda eno so ebintu bingi ebyessente tetumanyi mutuufu senga gavumenti evaayo netubulira omuntu omutuufu nakyo kijja kuba kituyambyeko so kati omulanga gwammwe ne guba nti mwetaaga kuta bivulu oba omulanga gwaffe guli nti bapromota ffenna tuli bubi kati tuli baavu nnyo ssente we ziba weeziri ssente bazituwe ssente we ziba teziriiwo amabaala bagagule ebivulu babigule tutandike okukola tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is, subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa.
Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.